Media. Okulwanyisa ababbi b'amataka. N'olwekyo olw'okuba namira ppini n'ensalawo okubalwanyisa paka lwe ndiva ku kulembeze obubaka bwange bugende eri abo nti ndi mukazi naye omutima Katonda gwe yanteekamu si gwa kikazi. Era toyinza kuŋŋamba nti awo tulinnyawo bwe mba njagala okulinnyira ddala awo ŋŋamba tulinnyawo. N'olwekyo ntuuse e Lugasa kaakati oba miggo gye mwategese nze mmaze okukomawo okubabuulira bye nnina okubagamba. Olukiiko luli lwali badde luvaamu ebibala kubanga mwantuma Reverend ne muleeta gye muli. Emabegako emyaka 10 emabega wano e Lugasa mu lukiiko lwali wano we nagobera abasajja abaali bazze okubasenda. Abasajja abo baakulemberwa lawyer wa State House gwe bayita Susan Abo. Nasobola okwesimba mu lawyer wa President ne mugoba wano n'abasajja be yali aleese abaali bakutte ebyapa ebyali birina okubasengula. Si kyalo kimu, si bibiri, si bisatu, ebyapa byali bya acreage nene nnyo nga bwegitunuulira bagenda senda byalo. Naye bwe banasobola okuyimirira mu oyo yali agenda okundope wa mukama wange ne mugamba sigenda kukkiriza kuba byokutte sibyesiga si bituufu, sigenda kukkiriza kusenda bantu. Reverend musajja agenda okuweza yangambye agenda kuweza myaka 9. Reverend wa Ekana Bonaziti ne muperereza ne mugamba Reverend kwasi yasoose. Reverend gwebayita Kefa Sempanji ekyalo kirina mataala Bale kiri ku square mile namba eka 600 naye natula naye mukono mugamba Reverend abantu bali baavu ne bw'onoyagala beegula ezeegula tebazirina naye kankusale bakwe busuulu ani amanyi ekyalo namataala teri amanyi ekyalo namataala Baali wano wuli akimanyi n'omulala wuli ne mugamba Reverend abantu tebasobola kwegula wabula batuwe 15,000 buli mwaka otuwenga tiketi za busuulu ng'etteeka bw'egamba. Naye nsaba Reverend ne mutwale namataala n'ekuŋŋaanya abatuuze n'abalaba n'akakasa bye mugamba era wadda mu mmotoka nga tuli mu mmotoka angamba ky'oŋŋamba kituufu mbatunulidde teri ajja kwegula. Reverend bwe tudde emukono yangamba Nantaba jangu nkuwe ebyapa byonna ebya eka 600 ettaka ndiwadde abatwerere. Ekyo kirina amataala Bale mugende eyo kati eka 600. Reverend Kefa Sempanji yakera ngamba abantu bombalabye banaku nnyo mbawadde ettaka mirembe na mirembe nankwasa ebyapa. Natuna n'omusajja ono ne mugamba abantu b'e Lugasa tebajja kusobola kwegula kuba ekyapa ekyo ddala kiri manya ga mutabani gwe bayita Waswa Enoka. Waswa Enoka yamuleeta mu lugiro lyange njagala ndabye ddala waddala mutabani we n'amuleeta naye olw'okuba muvuzi wa Nyonyi Kenya n'agamba Honorable Sina biseera mu Uganda njagadde ondabe ngenze naye ettaka lya taata eyagala ittika mu mannya gange nze mutabani we. Netugenda ne Reverend ne mugamba abantu baffe enfuna mbi njagala kusaba ekintu kimu kkiriza 15,000 buli mwaka obawe tiketi y'obusuulu. Eyo tiketi y'obusuulu Nantaba ne bweva mu bukulembeze eyo gy'oliteeka mu maaso g'omulamuzi n'ogamba ndi mutuuze ali mu mateeka era tewali sobola n'omu kukusenda ng'olina tiketi eyo. Reverend nakkiriza mulete maaso gammwe
mulenzi ababuulire abawa akawunti namba omugenda oteeka obusuulu ne mulyoka muddira ebyobufuzi byafa bannababufuzi abanyazi bannabyabufuzi abanyazi tebandeka ennwana naye baale wano tuli mukulwana naye era tekiteesa mu paliament tutunde baale ne galiraaya ebibira mubimanyi bulungi nsanja namuwagira mp wantayiru south mukulu wange eyasasula school fees emakeerefu ne degree yange nawagira yakuta ekifundiko kya kitange nasobola omugamba mwami lugoloobe awo sikuwagira era ekyo kiteesongera kisimbire kuuli nakiragadde mpakanya mukulu wange nensimbira ekiteese kuuli tebandeke nakisoma nsanja nawagira mukulu wange nawagira neŋamba speaker wa parliament nze mp wekalimu omukyala siwagira kiteese ekyo sikiwagira naye ensonga zange katonda omulungi paliamenti yonna nempagira kuba bamanyi ku nsonga y'ettaka mu paliamenti bwe nantaba wasituka okwogera bonna abasajja basatu nembalemesa leero ekiteeso kiri mu paliamenti kiri pembeeni babagamba mukole ku nantaba afulume paliamenti bwe kinadda tewajja kubeerawo awakanya kati bamaze eri diru yakutuse eri kuba sente baziri omuyindi azibabanja bamugamba so kiwedde ffe tugenda mu paliamenti kuyisizawo kiteeso nerero babanja katali wano kuba Lugasa azanyirako mukubungo namwe engalo mukuba natunuulira mulamuzi kyemani jangu kuba bagamba legero obwomu amagabaga referandi nga tanajja wange yatuukira wammwe mu ngalo zammwe ono yenyini eyagenda emukolo n'akebera n'ekyapa nga tebanajja gyendi ono yeyagenda emukolo n'akebera ekyapa njagala buli kyesanga mu land office nga tebanajja gyendi mukadde ako omulamuzi yennyini kyapa kyonna nesesiri yalonda abagenda kunoonyereza ekyapa kyani ky'omwami ono ze naliwo chairman wanamaliri yaliwo owawesi yaliwo situma amaani yaliwo n'abalala netuganda kukyakinga ekyapa ky'abantu bameka bana abatutawanya eyo netusanga babiri yanakalema eri mu sisimu mukono neyenoka eri mu sisimu mukono omusudani tata wa Fred nga etali mu sisimu n'omulala ayagala tunyakakisa ekyaffe ekyakalogota nga teri mu sisimu netusanga abantu babiri nga enoka eri mu sisimu mukono wadde omulala agenda saa zino esanga nga bweri ebyo ebigambo si byange omusajja oyo muwa ekitiibwa yagenda emukono n'akebera mu land office ekyapa kya enoka waswa mutabani wa reverand nga mwe sisitimu emukono mwekiri era nakomawo n'agamba mulamuzi gyotutumye ekyapa kyekiri mulamuzi kyeyakola kutuula na reverand ne batabani be kutandika mugamba kati kamba buli esente entuufu zeyasaba yasooka n'agamba reverand nti buli eka ogenda kuba obukadde bunabuna yasaba obukadde bunabuna buli eka n'amugamba fe okutwala mu bantu yamugamba okutwalayo sasula tutegedde ekyapa kituufu naye sasula bakulembeze bannange baagala kasente wakyo kumugamba naye reverand musajja mukulu ayambadde kukola ya katonda nansako n'amugamba nze nti yetasasula tawanguzi naye batabani be ne bagamba taata dde ebbali ffe bino abakulembeze b'ebbaali bye baagala tujja kubikola
batuula ku mmeeza piisa ekitwe ne bamugamba oba sente zikulemye ziri ennyingi ne bamusaba obukadde 25 leeta 25 bwe bamusaba basobole okumuyamba okubaleeta gye muli babalabe bamaze okukakasa ekyapa gyekiri. Batabani ba Reverend ne bagamba abakulembeze bamwe nti naawe erimu obutaano tebabulina, naye ne babagamba mutandika osasulako, era babadde bakali obukadde 3.5. Mutabani wa Reverend kwe kubagamba naye ekibasasuza enguzi kiki? Oyo Enoka lwaki tokugenda Wanantaba abayambe bandi awo nga batuuse, era bwe bayatuuka nayita bachairman persons abo n'obwerugasa dduse nebassa mu ddiiro ne baŋŋamba honorable bino tubimanyiiko, kwe kugenda mu land office nenkola ogwange okukakasa ebigambo bya muzeeyi byabagambye ekyapadala nga gyekiri, kwe kubagamba nti oba ekyapa gyekiri abantu mugenda bakola ki? Reverend namugamba ekintu kimu, abantu booli nabo tebalina nsimbi nga bwoli mwana wa Katonda kabakuwa 15 buli mwaka obawe risiiti, kubanga nkimanyi risiiti eyo kyekintu ekigenda okukuumira mu mateeka ag'eby'ettaka ga Uganda. Tinantaba ne bwemba ŋŋenze oba omuntu omulala yenna ekyo kyekiri kweyimirira mu maaso g'omulamuzi. Netwenyuula ne Reverend netwenyuula kubanga naye abeerako batabani be abamuwa amagezi amalala, naye olw'okuba ettaka lirye ng'omuntu n'agamba kale tutwala otwanjuleyo. Olwomala otwanjula ne tutegeera abali mu ttaka lyaffe eka 4 twogere nabo batubuulire omusulu waffe banaamusasula, n'oyo anaabanga alina akasente ng'ayagala okwegula tujja kuguza, oyo anaaba ali mu kupangisa ng'alimirako tujja mwongera emyaka 2 akungule byalimiddeko. Nina okuwulira ng'enjogera simbi kubanga ababbi b'amataka kwe batyo si bwe boogera. Naye nzija wano ne tukuba meeting ne mugamba genda otute Reverend, tutudde akkiriza muleesa ayogere gye muli kuba nali mugambye ne account number aliko nga gye basobedde bwe banaaba kuŋŋanyangamu 15 anaazitwalangayo mu bank n'akuleetera, oba omusajja we anajjanga n'asoloza n'akuwa risiiti. Kakati abasajja abaali basabye ssente obukadde 25 Nantaba bagenda okulaba nga ddiiru agiiwa. Naye nzize eddiiru ngiiwe kubanga baali bafudde Reverend kasepiki nga bwe bajja ssente lwe luwombo lwabwe mwe balya. Kale kitemu balyamu ssente tebabbamu ngendo kiyuza mu busaawa dakiika. Abantu b'e Lugasa mumalamu amaanyi, sijja bagamba mwenna, naye kwe kutunula ng'omusajja omukulu azze abataase tebandeke n'obuyaye bwe 3 ne bumuzanyirako nga mulaba. Tunuuli akatambi ne ŋŋamba abantu b'e Lugasa baali luddawa nga bazanyira ku motoka y'omusajja. Watya singa abayaye be yali tebamwokyera wano? Bameka ng'omwe abantu badde mu makomera leero? Oba mwagala temwagala ekyapa akirina. Nze buli lwenzuula omuntu omutuufu ng'alina ekyapa mpeerereza mupeerereze, abalituddeko basigaze emirembe. Bwetyo bwe nakola n'amataala leero ekyo ekyalo kitudde ku square mile namba eka 64 teri alikikwatako.
naye natuula na Reverend netwogera n'olwo nabadde munywezeza katandise okugonda kuba si munaku batabale bavuga nnyonyi bagagga tanoonya kyakulya naye bw'otuula n'abamu abategeera n'obanyonyola ti abantu baavu bakuwe busuulu abangi bategeera era babukkiriza mbakolera ekintu ekigendo bakuuma emirembe n'emirembe muli mu byabufuzi mumalamu amaanyi abalwanirira era ebyembi ezize bagamba Reverend angambye kanoonya agula ettaka litwale ebigambo byasembye kuŋŋamba leero ebigambo byasembye kuŋŋamba era n'abaliramuza bamulamuzi be babanoonyeza n'abaligula babaleese ne batabani ba kitaka gaweera omu yaŋŋambye nti abo bennyini baayagala tuli baguze ne tugaana bugaayi tubagamba kitaffe yafa alituuze ekyo bakulwanyisa kuba nabo babadde balyagala olusi musomanga ebbaasa mu teyo sente eyali ku kibira wano Galiraaya buno ekaana buliko sente meka okugyako bano abakopi osaba otya Reverend embuzi musajja mukadagera myaka 9 ayambadde koola omusaba otya embuzi bwavu bwa mutima ensonga lwaki bakola ekisoboka okulaba nga Reverend tayogera kubanga yali agenda kubaabya maaso gammwe naye yeewuunya nti mwatunula nga tebandeka ali ku motoka ye n'abayaayi bakikuba agambye tebasobola kunkuuma abo mugambye ejja kuwa obukuumi naye musajja mukulu katonda bwali bayamba nadda mu bulungi mumwanirizanga bw'anaaba alikuzizza omulala sijja kulwana naye kubanga mmwe asinga pokopoko yasinga otegeera gye muli temutuula mu nnyumba kugamba kino akyogedde kituufu kino kyayogedde kituufu wabula bakuba engalo nemwerabira nti nagobagana n'abakula mu ofiisi ya pulezidenti mukama wange ago gaali masasi nengeteekamu Reverend yandinjisiza ekyogamba nti ekyapa tekiri manya ga Reverend ekyo tekirina makulu era namugamba leeta mutabani wa olugweta waswa enoka kuba ku kyapa ndabako manya malala naawe olina amanya malala waswa enoka namuleeta najjayo endaga mutuze namulabanga ye waswa enoka nendokwangakasa nti njogera n'abantu batuufu mulanda ofiisi nengendanga ekyapa gyekiri kiki ekyala kyemwali mwetaaga mulamuzi bwe yategeera nti olwo omusajja alina ekyapa ekituufu yasalawo okubabba bubbi ekyaddira kwe kumugamba nti bamuleetera anaagula ettaka eryo olwo tebakyasobola kulitunda kitaka gaweera nantaba tulina omulemesa tayogera n'abantu okubalabula kubanga ebukomye okubalabula era omusajja yekyusiza gemawulira amabi gyemuli wali bayekubye mutima limuza buhaganye mirembe na mirembe simwinako buyinza bwabasaze oliguza mubi mukama yamanyi okwange nkukoze mwanteekamu bukulembeze mwanonda ekinwanyisa abantu bebbali mwanonda nawano nawangulawo nnyo nebinsuza nga seebase ngamba banteekamu obwesige kangende balwanirire naye bwe munadda ku musajja ono asiiba ku radio ne pokopoko wekugera saanawo enakuba pokopoko eno bwatunda lwaki tebeegaana ssente wano maaso gammwe nti tebazirya
nze okulwana nja kulwanirira abalirwedde okulwanirirwa. Alirwedde okulwanirirwa nje mulwanirira. Naye ab'okulimba obulimbi Katonda yabeera abakuuma. Byebyendi byenziza okubagamba. Mawulire si malungi, tegansanyusiza. Kuba nali ndowooza kumaleko ekisanja ng'abantu bangi abagenda okwebaka ku tulo batwebakire ddala. Naye singa akwata ekyapa kino n'akiguza omutujju ebinaddirira munaabiwulira. Munaabiwulira. So mutume abakulembeze bamwe bemwesiga badde wa chairperson wa Reverend agamba okujjako ng'oyo muvubuka agenze ku radio neyeetonda. Ne Bishop Kazimba yabadde ayagala kujjako wano abuuze ekyali motoka ye ekyakikubya kiki ekya Reverend. N'abalimbalimba wano nti amukutta amutwala ku poliisi. Ne ku poliisi teyagala kudda kiikeemu kuba yali ayagala ozannyira ku bwongo bwammwe bwamukutte. Okwata otya landlord. Musajja mukulu agenda mu myaka 9 olabye ekyapa kye kituufu kati ozannyira ku bantu be Lugasa ku mutwe balowooza nti mupi waffe akola ne Reverend amukutte. Endakiika tekimalayo agenda n'omutuusa olwedde nga njogere ne osi era yamugamba taata ddeewo tangulo ddeewo. Naye muwana abalese mu bugumye amawulire kuba yajja ne kamera wano zimaze okuteekayo ebintu nti ne Reverend amukutte. Aziza musango ki? Yatema Miriani. Yavumaani. Kulekaana ennyo si kwe kuwangula. Ekikulu tegeera amazima. Wamala ogategeera mpiseewo ntya. Mwandikamye Nantaba yafuutula abasajja bali abaliko ne State House ne mundu za State House oba yabagoba. Waba alese Reverend. Tuwulire Reverend kyatugamba. Kituufu mutudde mwewumbeese naye omuntu omaze kutabula. Atabula lwaki? Kubanga oli lwafuuse luwombo. Reverend kwalya kwappa Nantaba agenda kwonona ddiiru. Ebyange biwedde. Reverend amperereza nenjagala nkolere kyali akkiriza nemuleka omuyaayi n'azannyira mu lukiiko. Kati kamugende maaso nga muwuliriza obulimba bwe. Bwe muyinza okuka muyinza okuba buli abukidde. Bwe muyinza okuka muyinza okuba buli abukidde. Kubanga abasula eri gy'atunze be bamanyi kyabasulako. Muleka mwetaga malituka ku ekyo muleka mutegeere. Tesigala nsiba ku radio kulekaana. Naye munange sente ezize zonna ez'okukola mu kisanja aziteeka ku buli radio weri. Era omulimu gwe gwakubeera ku radio kwasama. Paka Kyagulanyi bwatugambye nti mu bakulembeze bamemba ba Parliament bonna baalina ku basatu baalina bali b'enguzi ye omu gw'atagenda kuddayo kutuma maaso. Ati mugira mwaniriza. Waliwo alina ekibuuzo? Nga bwe nyaniriza Honorable Kyagaba aze tweyengako mu lukiiko. Waliwo alina ekibuuzo? Omala kundaga muntu tuli wa Lugasa. Oba ogireese nakuwa omuzindaalo okyangu wano oba olina endaga muntu eraga nti oliwe wano. Bangambye abayaaye bayingudde bangi ate naze n'emigguliro. Kakati njagala kubatuufu. Nawe kisanyisa okulaba tuyanze ebigambo by'Oluganda. Naye banayenze ndi mu Tanzania twasobangako nyere nga tugamba waliwo emirembe. Abatuuze ne mugamba waliwo emirembe wati oliki muyina emirembe. Ekisooka kyennyini Nantaba gwe watulwanira okusooka ng'olwanira ettaka lyaffe lino ng'otugamba nti kitaka talina kyapa. Ate ku ssaawa emu gw'okomawo tugamba yatunda.
katuba tutegeera ki era tugoberera ki ku ebyo byonna? Ani mufere ku bonna? Ani mufere ku bonna? Kale tukkiriza nti kitaka gawera kuno kwabira munziremu. Tukkiriza nti kuno kwabira. Tukkiriza nti kuno kwabira. Bali akweza linnya lye okusenda ebyalo. Era essaawa nakkiriza nagamba nze we nabagamba bakube si we baali bakubye. Kuba nayogera naye ng'omuntu yali ne ba palamenti n'okumuzika bamuzika. Natukisa bwe nenjoga naye nemugamba bala balina ebyapa bamanyi. Essaawa nagamba nti honorable ettaka lino ddene nnyo ku lyange, ddene nnyo ku lirye. So baali bakozesa erinnya lye okuba ekalu 8 gataku ekalu 12 ze eka 10 meka. Ezo ze square mile 3. Si kyalo kimu, si bibiri, si bisatu, byalina kuba byalo na byalo. Era nabasanga balondooza nga mulimu 12 abantu. So ebyo nimbigoba era olwokuba baali bamanyi nti baali bazze kubabba tebaddanga emyaka 10 siddange kumulaba. Ewaffe eyo mu Lukoola twalina faamu n'amayumba mayitirivu, naye naffe tufaanananga mmwe, twetufaanananga mmwe. Olwaki nagambye kanzije embeerewo awulire akitwala akitwala. Muyinza okugamba nti muli bangi wano temulina maanyi. Temwalabye nga twevulungana bamundu bigu. Obuyumba bwaffe babulese makati bwe bati square mile namba plus eraddeko faamu bagitunze. Naye naffe twedanga landirooti munteeseganya nga tutumuwa budde n'agamba kanfune anaabasobola era kyeyakola. Olwaleero tudda wano nawali ku nsonga y'emu eyo. Obuyumba bwasigadde makati wonna weetolooza olekajjo. N'olwekyo basabo ne banyabo omuntu alina okujja bano lya bufuzi newankwadde nga nze kyagaba wansizano lwakalulu tumanye ekituufu. Bw'abanga tutegedde landoodo omutuufu wonna mmwe buvunaanyizibwa bwammwe mugende munoonye lwaki muwuliza ano nti ani mutuufu. Tusobola okusikyuka fetiimu abantu nga 5 10 mugende mulanzi mukebiri ekyapa ekyo. Bwe munaategeera ekyo mufune engeri mugenda na landiroodi. Balandiroodi baffe balina kuzina Kayunga kyebakola bo bejjako bwejja ng'anoonya omuntu amuwaddemu kaamuwa. Saagala ekyo kituuke Lugasa nga nze kyantuuseeko. Kubanga bwekiba natuuse ku nze naawe entya kikyo. Sijja kukola bigambo bingi ebyakwagaliza olunaku olulungi ebigambo yange bikomyawo mubeere bulungi. Kyagaba mwamulabye ne baganda be bonna 10 eggaliraaya wano nga banyoolaganya n'abamagi. Ate alabye vidiyo eyo tusaba alina smartphone akulage vidiyo ya Kyagaba n'akutta omunnamagye ne mundu ye ne baganda be bonna 9. Kyagaba tubabuulidde gye nabajje. Bano babakutte ne babasiba ne babayisa bubi nnyo. Nabajje makomera. Naye bwe njogerera babasibye n'ettaka balitutte mugende Galiraaya. Ttaka lyagenze liri mu square mile namba eryabano abasobola okwerwanirira. Era bwe njogerera ebikajjootoza bitandise byagala kunnenkanagana bye basimbyewo. Naye landiroodi waabwe bamuyisanga mmwe. Era n'abata naguza ma bivaani. Era ekikajjo kinatera okunnenkana. Balwanye famire yonna ne balwana ne bannamagye. Babasibye si lwa kulwanira ttaka, babasibye kulwana n'amagye ga Uganda. Bwabadde n'amaanyi
n'ettaka lyo lyagenze. Nsanyuse nnyo okubalaba Honorable, nsanyuse nnyo okulabako nate amannya Muzaale Simon okuva ku kyalo ky'Ennamali Chairman LC1. Asobola kutulyamu lukwe era tukumanyi bulungi okuva nedda era tukulemeddeko tumanyi nti wokutte nyweza bano era nabo tubamanyi enkola yabwe tugitegeera kale basebe ne banya batuuze baffe tuwulirize ekinaavaamu tulowooza nti maama ali mabega waffe era mwetegefu okutuyamba mu mbeera zonna. Abantu aboogerwako ensonga lwaki nzize wano ndiwe Ennamaliiri oyo Reverand yatutuusaako dda photocopis ez'ekyapa ekyo naffe tukimanyako kati bwe luba nga lukwata ku Reverand ate bwe nawulirako edda lwaki siwuliriza musomo ogwo. Batuuze baffe mwenna abazze tubeere bumu tuwulirize omusomo tulabe ekigenda mu maaso. Mwebale nnyo. Amanya Wafula Nassani, maama nsanyuse nnyo okulaba mu kitundu kino. Nze ku lwange sirina bigambo bingi. Nze ssentebe w'e Kawulokota West ndi musanyufu kubanga nkulabyeko olunaku luno olwaleero. Manyi Tim Tom Michael. Ndi chairman LC1 Kawulokota, ndi vice chairman LC2, ndi chairman wa NRM Enamizo, ate ni musajja wa Kabaka Enamizo. Nze wano kubategeeza ensonga ekwatagana ettaka. Luganda lwange si lulungi mukwatira mpolampola. Njagala bakakasa nze okujja kwange kuba luli bwe nava wano ndi kutiisibwatiisibwa. Eyo kwegye njagala bagamba. Neera ebadde sisuubire okujja naye mpaliriza kulaba nti njije mpulire omusomo gw'ettaka. Naye nsaba tubeere bumu tulabe omusomo gwo birungi oba bibi. Bwe bibi naffe tujja kumugamba maama awantu wa bibi. Bwe mulungi tusobola okutegeera gavumenti kyegamba. Naye nze nina nnaku nnyo kulaba nti ntuuse wano chairman wa wano naye taliiyo. Taliiyo. Nesaba abali kumpi mujje tuwulire omusomo guno tugende ground tutegeezeko abantu. Nze mbaliza kujja kwange nga ntiisibwatiisibwa nti nze ndi kulemesa abantu kujja. Nze ndi kulemesa. Nesaba bulamu bwandekedde ani Katonda.